ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself on the MIC Ngablijjo, one of Celeb Jazz Extra. Mba kutusako amawulire agaba celebu bamwe. That's why I go an extra mile okulaba muno. You know jibali bafefeta nemba ngamba tukako mu quarantine eno when the word is at ease, at pause. Ngensi honestly say zegeza ko kulaba muno. I bring you up close era to the quickest speed possible kulaba muno atobero tegera embera ya celebu omwe bali. Kasera kakweberera mu kasera kakukakana kasera kakwewa distance. That's why na interviews tukabulabanga nze ndi eno ngane artist alieri wala nnyo, but still we have to bring you up close with the artist. Onako lero ntwindiza olugendo lwamannyo mpaka wengenze nentuka ku mukulu amanyiddwa nga Khalifah aganaga era ngagenda kuba tunyumizaako ye 14 days zali zitya 21 days bayongeddemu zali zitya oluyimba lwe lukola lutya olwa coronavirus Agambye ekyo virus. Yes, that is the right word to use. So abamu bamugamba yakuba embogo nga nange bwenjagadde okikolamu so that you can know that no one is perfect. But anyways, tugenda kuba twanalizinga atuanalizeko n'ennyimba z'abakyalibe abo bali close bawulira muno but batuuka to their expectations. So nayingako mu mboozi yaffe onako leero so okubanga ekirino tukikwasaganya bulungi nnyo. Khalifah aganaga. Yeah man. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So ugamba otya? Andikiriya pozimwe. Naffe gye tuli mpola mpola. Embeera ya coronavirus. Embeera ya coronavirus mpola mpola era nga womanyi eddiini yaffe y'abasiraamu tugamba nti kuno kugezesebwa. Katonda yagamba waliwo mu IM yagamba nti nja bagezesa oba mujja kugezesebwa mu bintu ebimu, naye okugezesebwa okwo kijja kuggwa nga twagala mbagumiikiriza abanasobola okugenda mu jjana. So kati n'embeera ffe ng'abasiraamu abamayi abasomye ku bitabo tugimanyi mu Qur'ani yawandiikibwako nti Katonda waliwo atuuka n'agamba ensi nja kutunja bagezesa mu bintu ebyenjawulo, mu ndwadde, mu bwavu, mu ki, naye ogumiikiriza bwe munaalaga n'okudda eri Katonda kano kusungu bwa Katonda bujja kukakkana. So kati nganzo believer bwenjirabamu nendaba nti eddiini yagamba nti walijjawo ebintu okitegeera walijjawo obulwadde ebintu biri abantu nga abantu bwe bali mu kulya ebisolo, n'obulwadde obujja kujja butuuke buli abantu nga abantu bwe bali ebisolo. So kati ogenda okuwulira nti mu America bafudde 5 wabafu kugamba abantu batandise kufanga nkoko nga ola buli wana abane nkoko zenga enkoko 7 zafudde. Nkusooka kati kiri mu nsi kiri nti bugumiikiriza, twetaaga obugumiikiriza n'okubeera ne strong belief butujjoyita mu enembeera. Bendaba abayimbi nga bawanjaga biki biraga butiitiizi nakuzza wansi linnya lyaffe yesi tetulina okitegeera tulina tekinyuma nnyo kusabiriza okitegeera ebintu by'abakathalini kusaasira ebyo bakola biba biswaza nga ffe okitegeera tebituwa kitiibwa tebituweesa kitiibwa. Bantu bangi nnyo boolabaawo tebalina ssente ne bakola okitegeera naye buli bwovaayo ba DJ Mike n'ogamba nze sirina biki ba Big Eye bye bakola bibi bizza ffe abayimbi ki emabega nti bireetera abantu ne balooza nti abayimbi tuli banafu tuli baaki ekyo tuli okitegeera omuntu ofunye ebirungi ebyo byonna nga baali bakusuuta ate ovaayo ogamba tulina kyo kugamba balina engeri gye batulabisaamu nga ba public okugamba nga abantu abatalina bulungi magezi abatabalirira bulungi kugamba okitegeera n'ebino ebya president olugero bagira ate abayimbi leero okitegeera abayimbi ssaawa zino mwene embeera ffe tulina n'oyamba n'ogenda okuwulira ono madamu akulira kino ekibiina ky'abayimbi ng'agenza asabye abayimbi oba asabiddeyo mbu abayimbi obuwunga. My friend, abayimbi olina basabirayo nkoko mikyere bintuntu ebyo naye kakatata omuyimbi ogenda omusabirira ekintu ng'omuntu. My friend, tulina level gye tuliko abafaani baffe muleke bamala mu maanyi nti batusapooti nze neera tulina kye tukola kituli okitegeera mba mutunafu yammwe baani ku Sophie Gombya okitegeera genda yeeri osawe ogambe President Museveni tugulire Freedom City okitegeera okumala emyaka 10 tube nga buli muyimbi agikoleramu bwereere bagabana ki percentage okitegeera lwaki nina kusooka kusasula Freedom City $2.5 million. Kintu kyenetaaga omuntu atukerewo president okunsabirayo ng'omuyimbi ekigenda tutaasa ffenna ne bwe kusabayo akawunga tekigenda kutugasa. Akakawunga ka abantu bali aba bulijjo abayimbi tulina na kuwaayo buki
naye atodde ku bayimbi mbosabire tuba tulabika bwoba otusabira leero ina tusabira bya kidiplomati nga olaba MP nti nno yes abantu namwe baba wadde obuki obuwunga ku level yammwe then ne ba MP baba waayo ziri ku level yaabwe ku level ki kubanga tomanyi mbeera muko badde batambuliza bintu byabwe biki obulamu babadde babutambuza ki gwe ojja kiraba nti sente nyingi nenga ku bulamu engeri gye butambulamu tojja kukitegeera kikirabe munga nawe ngebe bakuwadde akawunga ku level yo oshiyinza kugamba nti kubanga omwana wabanga badde alya kitegeera tagenda kera ku machalumu okumugambe nti tewali mmere okitegeera omwana omuntu tajja bitegeera kitegeeza naye nga bo maintaining omwana wo leero naalya n'enkya naalya naye bw'ayagala omwana we ki ate nga n'ekintu kye yali yamumanyiiza so mu mbeera eyo wengambira nti abayimbi tuba twemalamu amaanyi mu mbeera eno kubanga ffe tuli babaka ba Katonda kitegeera ffe tulina okubeera exam ffe tulina okuvaayo ne tugaba ffe tulina okuvaayo ne tukuba kivola tuyimba ennyimba zino tewali atusasudde gavumenti etusasudde okitegeera ninga ina ffe tulina kubeera part of the government ne tulwanisa ekintu ekyo kubanga nze Khalifa wengeera ku macha ne postinga bintu birala nga government ekyagambye abantu naku 21 mukole ekimugani nze nenvaayo ne postinga ne ngamba mwana ebintu bino nebituchunya biki nina abantu bangi nnyo benteekamu influence nabo ne bagamba omuyayi waffe olaba ne yagambye mwana ebintu bino bagamba bya bulimba tetujja kugenda yewaka okitegeera so kati mbangamba government erina tuteeka ku task force eyokulwanisa ekintu ekyo mu kutusasulamu etusasula etya sente zekuŋŋanyoloza zaaki zigendera mu ebyo oba kusasula abo abali mu kukola emirimu egyo nti abayimbi bakola ennyimba tebasobola nazikola vidiyo ninga teze ennyimba zigenda yeziyambye kinene nnyo okusensitizinga ki omuntu oba kuba radio obulango ebutuuka omuntu radio ng'agikyusa anoonye wali music okitegeera music bwaggwako ng'era akyusa radio station ki kitegeeza singa messages otandika oziyisa mu music abantu bagenda wuliriza nga akalango pa nga takakyusizza information yonna ate agidde namu kubanga muyimbi gwayagala yagimuyimbidde so ngamba Catherine mwemanyani madamu wakulira abayimbi byebintu Sophie Gombya oyina bana ideas wezityo utwagala obagambako balabula mutuyita babi okitegeera naye tubabuulira kubanga goli mukulembeze ffe bokulembera ffe tulaba byotalaba tubikugamba nti kino bwe kitibwe kirina okukolebwa kiguberere so sindi ffe tukulwanisa cause tuna kitukwaga ne tutwagala otulimbe erimbe mbu olina kyokola oli kulinnya ly'abayimbi mbugwa abayimbi ogenzerwa president omulaze nti once you president omala tukolera bino notuwa Kawunga abayimbi bagenda beera satisfied gwekka gwetaaga Kawunga gwa kirabi nti okeetaaga tuwanna baawo akapostinga nti banayenze mu mpaka ki so tulina ebintu ebirala byetwandiyagadde gavumenti etukolere nga situwa Kawunga wayagenze kikola nga amaze okulaba post y'Eddie Kenzo yataddeyo eyokuba muno ayina gundi amwe wuufa ja Eddie Kenzo yes naye ng'era kyengeza kugamba nti era buba obuyambi bwa Eddie Kenzo bw'omuwa si bwogenda okuwa omuntu w'omukatanga nti biri mu levels kinagambye nti ensonga lwaki MP bamuwadde miliyoni ameka olwa level ki okitegeera ne Eddie Kenzo tosuubira nti omuntu wa bulijjo bw'ona omugulira kilo 5 ez'akawunga ndi kilo aba amaze Eddie Kenzo abantu baaliisa era ojja kwekanga nga weetaaga okumuwa miliyoni ng'ameka oba ogambye muyamba okitegeera nti obuyambi tubwetaaga nessimu kujereegereza nti omuntu obuyambi ffe abayimbi bwe twetaaga it's more than akawunga okitege kati bw'otugamba mbu otuwa akawunga bwe tusobola okkeegulira oba otunafuyiza nnyo oba otufudde ng'ate omuntu oli owa ddala toli nange gwe mbadde nkolerera mu faani wange atalinaamu wadde okitegeera abayimbi kyemugezaako gamba muno mwe temuli bannayuganda oba mwagala kweyawula ku bannayuganda naye tulekeddwa wansi ng'ate mu guno omulimu ffe bantu ab'amaanyi abandi badde babeera ku mulimu guno ku mwanju tutya ffe ne bw'otusiba tusigala tulina numbers nti nze Khalifa nkola statement ku Facebook nekyankalanya eggwanga ne president nambita okitegeera the same nsobola okudefyinga bye bakoze eki bye bangambye tibagambye kanko example bagambye 21 days
zene postinga ku page yange nengamba nenne mulungunya bafani bange nevumula nimbateekamu ekiki ekibeera oluze nchawo no bagamba mbu another 21 days banabikiriza oshitegeera kati sukyengeza kugamba nti ife twewaddeyo ne tukola n'ennyimba ku bwereere mu bugubi obwaki n'eki nti kijjabba kibinyonga gavumenti eri mu kusasula obulangu obulungu kusasula obulangu okukola obulangu ebufulumi kiri kyegambye nti obulangu obwo naye abantu tebabuwuliriza abantu bawuliriza music mu kifo ky'okusasula obulanga akayita wali kakati coronavirus ekirwadde kino kigenda biki era kigenda kukutta era abantu bannange muri Khalifa bwaba yakiyimbye mu oluyimba olu no sente zo noziwa mu buyimbi na promoting information eyo ejjatuuka bulungi nnyo ku bantu bagitegeere ate bagipracticing. Khalifa, government oba etya nti nno mu abayimbi ebintu byamwe mubiteekamu nnyo okusaaga. For example, oluyimba nga tunagenda ku nnyimba z'abalala katonke n'olwo lwaleeta ensasaga olw'ekigambo kye wayogera kiwagamba muno gwe wakyogera for your own reasons ogenda otuwa oba ye ensonga kiti bagamba kabakola akalango kali straight than okuyisa mu biyimbi kwa abayimbi ebintu mubiteekamu nnyo oluswagaswaga. Anti kati omuntu omwana omubeerako nnyo serious akutya tawuli kigambe nti kyobola lwaki obulangu batebabuwuliza bubowa. They lack music and they lack art mu bulangu bwaffe obw'ennaku zino nti akalango kalina okubeera nga kanyuma nnyo n'okusinga oluyimba kubanga kukaba ka seconds ki ntini bakazanya katini omuntu alina okukawulira mangu okitegeera kati tulabanga abantu obulango ebutuuka bakyusa ne bawulirizaamu ki music naffe netugamba lwaki kati abantu bawuliriza nnyo abaki abayimbi information kati bagiwuliriza. Khalifa yagambye bwati Khalifa yagenze n'agaba bundi okitegeera kitegeeza abayimbi mu bafuule kati abantu abamu kuba spreading information yammwe okutuuka mu bantu kubanga eddoboozi ly'omuyimbi liwulirwa nnyo ne MTN ekwata omuyimbi n'emugula nga akalango kaayo tekawulirwa n'emuteeka mu kalango kasobole okufunira ddala value okitegeera. So kyogamba abayimbi yo more valued than obulango government bwerowoozako mukana akaseera kubanga tulina personal touch n'abantu nti bwe nnyimira ne ngamba ne neesiba akantu ne ngamba abantu bange nange natidde era bannange era okitegeera wano twawulaba nti nno oli omusajja wa medical ne yayimba bossi bwe yalwala n'ateekayo nti bannange ndwadde ffenna ku bantu abalala kwekutya ne bagamba bannaye bya ddala olaba birumye noono gwe tumanyi kubanga bulijjo biruma abantu bwe batakola ki yensonga lwaki nti omuntu bwavaayo n'ayogera nti oba okitegeera nga badde amanyikiddwa n'avaayo n'ayogera embeera oba bweti oba ndi bankrupt nti bantu bamulaba nnyo kubanga ali amaaso gonna gabeera kuye so nekyaba ayogedde bakigoberera ne baga nange nekisobola okuntuukako